Buli lukyali omunnayuganda azibwa kuno okuva ebweru naddala mu nsi z'Abawarabu ng'ali mu mbeera mbi oba ng'avudde mu bulamu bw'ensi eno. Abavubuka ba DP abeegattira mu kiwayi kya UID balowooza nti kino kivudde ku gavumenti obutateeka mateeka makakali ku nsi eziwa bannayuganda emirimu nga n'olulimi olwogera bakama baabwe tebalutegeera. Kooti ze bagendamu boogera Luwarabu. Oluwarabu lwe boogera teriyo abakyusiza mu Luzungu ate nga tebalina ne bannamateeka abasobola obbeeyimirira nabo bafune eddembe lyabwe oba eddoboozi lyabwe libe nga liwulirwa. N'olwekyo ffe tusaba gavumenti kuba ssente wano mu Uganda weeziri. Tusaba gavumenti ekisooka nti abaana baffe bano babawe bannamateeka ku bitebe byaffe ebikulu ebiri mu nsi ezo bateekeyo bannamateeka abagenda okulwaniriranga abaana bano. Bano bakizudde nti ebitongole ebimu ebitwala abantu ebweru byabakulu okuva mu gavumenti nga n'olwekyo ensonga lwaki tebafuddeeyo nnyo ku kubonaabona kw'abankuba kyeyo. Bwe batuuka ebweru ebiseera ebisinga engeri gye tutalina mateeka gagobererwa okulaba nga abaana bo bakolera mu mbeera ennungi babonyaabonyezebwa bakomyawo mirambo. Tukirabye nti abaana abasinga bakomawo nga bafudde baddira mu caskets abaana bafa. Naye gavumenti tevuddeyo kulaba nga etereza embeera eno. Emirimu egitali wano tuginoonyezza ebweru naye bwebweru gye tuginoonya emirembe tegiriyo. Abavubuka bano era baweze nti singa gavumenti tevaayo ku nsonga yaabwe eno bakwekalakaasa mu bbanga ttono okuva kati nga bakuyita bukunya. Kusalawo bwe tunaaba tukoze demonstration tugenda kweyambulira ensi eno, tugenda kuyimirira ku State Square, tujja balaga biki Katonda bye yatuwa kubanga Katonda yatugamba tukozese ebyo bye tulina okwerwanako. Bano okwogera bino baadde basisinkanye bannamawulire ku ofiisi zaabwe ku London Chambers.